Webale okunyumirwa ebyafaayo. Mu kitundu kino eky'olwaliro tugenda kulaba engeri omukazi gye yalyamu olukwe abayeekera abaali bakulemberwa Museveni n'atuuka okuttisa Edidian Luttamaguzi. Ng'ennaku z'omwezi 9 Juni 2023 gyaweze emyaka 42 bukyanga bazira ba National Resistance Army battibwa mu kitundu ky'ekikandwa Luweero. Ku lunaku olwo abantu nga 15 abaali bateeberezebwa okubeera nti balina akakwate ku bakwatammundu aba NRA saako ne bannaabwe bwe baakolagananga nabo battibwa amagye ga gavumenti aga Uganda National Liberation Army. Kinajjukirwa nti abakwatammundu bano aba NRA baatandika olutalo mu mwezi gwali gwakubiri ng'ennaku z'omwezi 6 1981 nga baali bakulembeddwamu Yoweri Kaguta Museveni nga balwanyisa gavumenti ya Uganda eyali ekulemberwa President Milton Obote. Museveni kyaddaaki olutalo yaluwangula mu January 1986 nga yawamba gavumenti ya General Tito Okello Lutwa eyalinayo awambye Milton Obote mu Gw'omusanvu 1985. Edidian Luttamaguzi babumba si y'omu ku bantu ba bulijjo abeegatta ku bakwatammundu bano aba NRA nga baakatandika mu February 1981 olw'ensonga nti mu kaseera ako yali mu ddwaliro ensambya mu Kampala nga yali ali mu kujjanjaba muto we Akisoferi Kataayi. Kataayi mu January 1981 yali afunye akabenje k'emmotoka akamuleetera okubeera ng'olukizi lwe lumenyeka. Luttamaguzi oluvannyuma yava mu ddwaliro n'alekayo Kataayi nga yamulekera muganda we Kaddu nga yamulabirira. Luttamaguzi bw'atyo yadda mu kitundu ekyakikandwa Luweero okubeera ng'alaba ku bafamire. Nti naye ono olwali okutuuka waka mu kyalo, mukwano gwe yamutegeeza ku nteekateeka y'abakwatammundu gye baali balina era nga mukwano gwe ono ye Bomboka. Bomboka bwe yamala okutegeeza Lutta nga bwe baali bamusalako erinnya lye, yawulira ng'enteekateeka yaabwe agisiimye era bw'atyo n'abeegattako. Ensonga lwaki Luttamaguzi yasalawo okwegatta ku bakwatammundu bano yali yakubeera nti gavumenti ya Milton Obote yali yeetulugunyizza nnyo abantu era bw'atyo n'aleka muganda we mu ddwaliro n'asalawo okugenda mu maaso n'enteekateeka y'abakwatammundu bano. Olwo mu mwezi ogwokusatu 1981 gavumenti bwe yatandikawo zi RCs, Luttamaguzi ono yalondebwa ku bwa chairman bwa RC ku kyalo Kikandwa. Luttamaguzi n'abalala olwo baali batandise okubeera nga banoonya abantu bwe babayingiza ensiko okubeera nga beegatta ku struggle. Omulimu guno ogwali ogw'obunkenke, musajja mukulu ono Luttamaguzi yali mweteefuteefu okubeera ng'agenda nagwo mu maaso yadde gwali guteeka obulamu bwe mu katyabaga. Era nga musajja mukulu ono Luttamaguzi obudde ow'ekiro yayambanga abakwatammundu bano okubalagirira engeri y'okutambulamu kuba baali tebamanyi kitundu ekyo. Abayeekera bano baatambulanga kiro ate nga Lutta yali muntu wa mu kitundu ekyo ng'akitegeera bulungi. Era mu mwezi gwe gumu ogwokusatu 1981 gavumenti yatongoza operation gye yatuuma LLO ekitegeeza Locate and Liquidate Operation. Ekigendererwa kya operation eno kyali kyakulaba nga basaanyawo abayeekera bonna abaali mu disitulikiti y'e Luweero, wabula operation eno teyavaamu kalungi yadde n'akamu. Mu mbeera ey'olutalo okuketta kintu kikulu nnyo, wabula ng'ate okuketta ebiseera ebisinga obungi kya bulabe n'okusinga omuntu ali ku front line. Ate nga abasinga obungi mu kuketta kuno mwe bakolera ensobi eziba zikyasinze okubeera ennene. Mu nnaku ezaasooka ez'olutalo luno abayeekera bano baali baagala okubeera nga nabo baketta ku magye ga gavumenti agaali mu kitundu ekyo. Okusinziira ku yazirwanako Meeja Kakoza Mutale yategeeza nti abayeekera baafuna abasajja babiri okwaliisa mu magambo ssaako ne Kawooya okubeera nga be baketta amagye ga gavumenti. Bano bombiriri baali baana nzalwa ya mu kitundu ekya Kikandwa era nga Kawooya ono yali alina omuwala gw'amanyi ku kyalo ekyo gwe baali bayita Nalumu. Omuwala ono kigambibwa nti yali akolagana bulungi nnyo n'amagye ga gavumenti aga UNRA mu kitundu ekyo. Kigambibwa nti Kawooya ono yagenda mu mukwano ne mwana muwala ono Nalumu n'ekigendererwa ky'okulaba nga amufunamu amawulire okuva mu magye ga gavumenti. Kawooya ono ayogerwako yali mutabani wa Yonasani Kanyike era naye yali asibuka mu kitundu kye kimu. Kigambibwa nti mwana muwala ono Nalumu era naye yali akimanyi bulungi nnyo nti Kawooya ono y'omu ku bakolagana n'abayeekera mu kitundu ekyo era nga kigambibwa nti n'ab'amagye ga gavumenti baali bakozesa mwana muwala ono okuba ng'aketta Kawooya.
Nalumu yaketta bulungi kawooyo ono. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nalumu yaketta bulungi kawooyo ono n'amutegerako amawulire gonna agakwata ku bakwata mmundu ssaako ne be bakolagana nabo mu kitundu ekyo ekya Kikandwa. Olwo amagye ga UNL nga gategedde bulungi ekikwata ku bayeekera bano mu kitundu ekya Kikandwa. Ennaku z'omwezi nga 9/1981 bano baabukereza nkokola. Baali abamagye abali mu 10 n'okusoba ne bayingira ku kyalo Kikandwa nga bali ne Nalumu ssaako n'omulenzi omulala gwe baali bayita Joshua weewaawo nga baali bamukazaako eri omudaama okuva mu kitundu eky'ettololo. Nalumu ono yakulembera abamagye ne bagenda mu maka ga Kabonge. Kabonge ono yali omu ku bakolagana n'abayeekera. Wabula nga ye olwo yasobola okulusumatuka kuba yali ewakataliiwo. Weewaawo nga ye mukyala we Frasika Namutebi Kabonge yakwatibwa era ne bamukuba emigga emizibu. Abamagye bano amaka ge baddamu okulumba gaali ga kinene. Era nga mu luggya lwa kinene mu baateeka be baali bamaze okukwata ku kyalo ekyo. Abamagye bano nga bayambibwako Nalumu ssaako ne Joshua baasobola okunokolayo abalala abakolagana n'abakwata mmundu nga bano baali ba UPC okwali Nadduli ssaako ne Kyeyune. Kinene naye yasobola okulusumatuka akadde ako kubanga yali tasuze waka. Kigambibwa nti Nalumu ono lwasonganga ku muntu nti akolagana n'abayeekera. Abamagye ga gavumenti tebaalindanga baatandikirangawo okumutulugunya. Eyasooka okuttibwa ye Ssentongo ng'eyaddako yali musajja mukulu gwe baali bayita Nkangirwa. Ng'ono yali yawasa maama wa Luttamaguzi. Nkangirwa ono yali yeeganye okubaako n'ekimu ky'amanyi ku bakwata mmundu bano era nga n'olw'emyaka gye abamagye baali bamusonyiye. Wabula Nalumu ono yategeeza nti omuzeeyi oyo alina ky'amanyi kubanga ne batabani be basatu beegatta ku bayeekera. Bino byanyiiza abamagye era omu kwe kukwata akakumbi n'akakuba Nkangirwa ku mutwe bw'atyo n'afiirawo. Ng'ate abalala era be battira mu maka ga kinene kwe kwali Siiza ssaako ne Ssempa. Mu kaseera katono nnyo abamagye ba UNL baatuukira mu maka ga kinene nga bazze ne Luttamaguzi. Ono baamubuuza ebibuuzo ebiwerako ebikwatagana ku bayeekera bano. N'akkiriza nti abamanyi era baali bazeeko ewuwe wabula we bali waatamanyi kubanga baali batambudde ekiro ekyo. Ono yategeeza nti abayeekera baagenda ewuwe ne bamusaba emmere era nga bwe baamala ne beeyongerayo wabula nga gye balaga teyamanyaayo. Luttamaguzi ono teyayagala kwogera bayeekera gye baali weewaawo nga yali amanyiiyo era nga abamagye bano mu kwongera okubatulugunya be baali bakutte. Kyaleetera abamu ku banne ba Luttamaguzi okubeera nga batandika okumusongamu olunwe ne bamwevuma okubeera nti baamwesiga n'abayingiza mu kabondo k'abakwata mmundu bano. Nti wabula mu kubaanukula Luttamaguzi yabeegayirira okubeera nga babeera bavumu era nga mu bigambo bye yategeeza, bannange mugume ne bwe munaawanjaga mutya tuli baakufa. Mu kwongera era okubatulugunya, Luttamaguzi yatunula mu maaso ga Joshua omu ku baali bali mu kubatulugunya n'amutegeeza mu bigambo bye nti ggwe Joshua otussizza naye temujja kutuwangula. Ebigambo bya Luttamaguzi bye yayogera byanyiiza Joshua nga kino kyaleetera omusirikale yali awulidde n'akwata ejjambiya n'atemako Luttamaguzi omutwe. Bwe gutyo omutwe gwayiringita ne gugenda ku mirambo emirala we baali bagitadde mu maka ga kinene. Joshua eyali tamanyi kwogera bulungi Luganda mu bigambo bye yategeeza nti nze yali talabanga mutwe ya muntu bw'azannyanga ya nkoko naye wano Kikandwa nze yamaze kulaba oyo. Abantu abalala bangi ku kyalo ekyo abaali tebalina kyesi na kimu abaali bateeberezebwa okubeera abakwata mmundu battibwa olunaku olwo. Weewaawo ng'era waliwo abatono abaasobola okuwona. Mu bano kwe kwali omukyala Frasika Namutebi yali mukyala wa Kabonge nga kwotadde mukyala Ssentongo ne muzeeyi Yonasani Kanyike. Amangu ddala nga Luttamaguzi amaze okuttibwa, obukulembeze bw'akabondo k'abakwata mmundu obwali bukulemberwa Yoweri Museveni ono baamulangirira okubeera omuzira waabwe. Era nga ne mu kitabo kye Song the Mustard Seed okutandikira ku lupapula lw' 131
Ono yategeeza nti bannakyalo be baakolagana nabo mu kitundu ekyo baabawa Bomboko okubeera nga balagirira amakubo, era nga Bomboko ono ye yabatwala okubeera nga batandika okukolagana ne Edidian Luttamaguzi yali ow'omu kitundu eky'ekikandwa okuliraana Ssemuto. Olw'obuzira Luttamaguzi bwe yakola okufa nga tayogedde bano gye baali, bano baamufuula omuzira era erinnya lye ne balibbula mu bataliyoni eyali esinzira mu kitundu ekya Kufu Kikandwa. Kigambibwa nti abantu abattibwa ng'ennaku z'omwezi 9 Jjuuni 1981 baabattira ku biragiro bya Bazili Yookero ssaako ne Pawulo Muwanga olw'ensonga nti baali baganya okubuulira ab'amagye ludda w'abayeekera gye bali nga tebamanyiiyo. Olw'abantu abo abattibwa ng'ennaku z'omwezi 9 Jjuuni 1981 y'ensonga lwaki buli nnaku z'omwezi nga 9 Jjuuni Uganda ekuza olunaku olwo ng'olunaku lw'abazira.